General Kayinda Otafire avudde mu mbeera n'agamba omukulu Yoweri Kaguta Museveni awamu ne gavumenti ye balekerawo okubuzaabuza bannayuganda n'okubateeka mu kutya nga babategeeza nti waliwo obulumbaganyi bwa ADF obugenda bukolebwa mu ggwanga. Bino nno omukulu General Kayinda Otafire abyogedde olunaku olwaleero okusinziira ku baganda baffe abateemuddwa mu bitundu eby'Ekasese mu Queen Elizabeth National Park nga kyategerekese nga bagamba nti bano bayeekera ba ADF be batemudde abantu bano. Naye mu bigambo bya General Kayinda Otafire ategeezezza eggwanga nti tusooke twekenneenye ddala babadde bayeekera ba ADF bukakafu buliwa nti bayinza n'okuba ba UPDF be basse abalambuzi bano ne bababbako omusimbi gwabwe bati ne babookya oba babbi bano aba bulijjo. Bannange kisoboka tulabye abantu bangi wano be basandisinate naye nga babbi mubbi muno yajja oluusi n'akutema ekiso. Nakino kyabadde kisoboka nti babbi bazze ne bababba ne babatema n'ebiso. Bannange nakyo kisoboka. So Kayinda Otafire bw'atyo bw'alambuludde eggwanga ng'atutegeeza nti nno ategeeza ab'ebitongole ebikuumaddembe bave mu kutunuulira nti bayeekera ba ADF nga basooke nga bekenneenye kye ekigenda okuba bagenda okwogera baleme kubuukira bubuukuzi ate ng'era ffenna twalabye bano abakulu babuukidde. Aba UPDF nabo babbi n'ababbi aba bulijjo nabo tubalina wano mu ggwanga. Kisoboka okuba nga ababbi be bakoze etteemu ku bantu bano n'olw'okuba ye Museveni ne Kulayigy baagala okukakasa eggwanga nti mulimu obuyeekera era obuyeekera bugenda mu maaso mu ggwanga lino. Bannayuganda tubeere mu kutya abayeekera baabali nedda. Bino General Kayinda Otafire abigaanye era ategeezezza bannayuganda nti tubeere bagumu era tubeere nga tukimanyi nti bino bikolebwa abantu abeenoonyiza ebyabwe naye nga bannayuganda si be babikola era nga si bayeekera ba ADF. Kakati owulira nga nno Kayinda Otafire ayogedde bino ng'ate ne Kulayigy azze atuvudde atugambe mubikakase mubitwale naye Kaguta Museveni bavudde ne batugamba mulina obbikakasa mulina obbikkiriza mulina obbitwala nno lwampaka. Kati omanya waliwo ekitali kituufu era bannayuganda tubeere bekenneenyi tulabe nti nno bano abantu abamu balabika bayagala tuzanyira ku mutwe. Njagala owulira ebigambo bya Minisita General Kayinda Otafire ng'ate alabula bannayuganda n'okubategeeza nti basooke balindeko okuwulira amawulire agenda gabungeesebwa nga omukulu Kulayigy n'abalala. Kirabye bampase rupoota naye tuteeka okwekereja kuwuliriza kubanga bayinza kuba batujju bayinza kuba babbi. Bino si bya mundu byetegereze obuwulirize bulungi. Faction y'ekibiina ekya FDC Katonga. So tomanya toteeka okukimanya kumanya nti waliwo batujju waliwo aba security bagenzeyo okuwuliriza. Waliwo ebintu bye bangulira ne bamala googera bayinza kuba ADF yosiwakana naye bayinza kuba abalala bayinza kuba ababbi abalala. Tuteeka okufuna ekituufu tulyoke tuwulire eggwanga kiki ekyabaddewo. Bw'atyo Minisita Severino Kayinda Otafire ng'anenya abamu ku b'ebyokwerinda okumala gakissaawo nga tebasoose kukola kunoonyereza kumala okumanyira ddala ekituufu ku bakoze obulumbaganyi buno, n'agamba nti bayinza okuba nga bayeekera naye nga kino balina kukikkaanyaako nga bamaze okukola okunoonyereza okumala. Yennyini ntebe w'olukiiko olw'ekitongole ky'ebyobulambuzi mu Uganda ekya Uganda Tourism Board Daudi Migereko agambye nti kikwasa ennaku okulaba nti abalambuzi bano battiddwa era nti balina okutya nti obanga kino kiyinza okuviirako abamu ku balambuzi okusazaamu enteekateeka zaabwe ez'okujja mu Uganda. Ennaku nti twafunye ekizibu ekifaanana bwe kiti abantu abatannaba kutegeerekeka okulumba abalambuzi baffe mu paak naye b'ebyokwerinda bali ku ground bagezaako okulaba nti bafollowinga please zonna ze bayinza okufuna tube nga tusobola okutaasa obulamu bw'abantu abalala abagenda okuba nga bayita mu kitundu ekyo nga bagenze okulambula. Tebaterebuka kuba ebyokwerinda bigenda kweyongera. Ye omwogezi w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bisolo eby'omu nsiko ekya Uganda Wildlife Authority Angie Bashiro akanyiza ebigambibwa nti abalambuzi bano baalumbiddwa nga batuuse mu Queen Elizabeth National Park. Agambye nti kino si kituufu. Ono mu ngeri y'emu agambye nti bamaze okutegeeza ebitebe eby'ensi abalambuzi bano gye bava naye baabaganya okufulumya amannya ag'abano abattiddwa.
Twali kikyuse olw'okubeera nti mpozi obeera nti twategeezezza embassies oba ebitebe eby'amawanga gaabwe mu Uganda ekya Bungereza n'ekya South Africa ne tubategeeza era be baatusabiraga nti kakati engeri gye tutegedde abantu bano mugira mulinzeko okufulumya amannya gaabwe tutegeeze famire zaabwe eri ewaabwe. So ekyo kipya ekiriwo naye nga of course ebitongole ebyokwerinda bali mu kufefeta banoonya abantu abakoze ekikolwa kino nsuubira nti bajja tubuulira ekituufu kyennyini bakyali mu kunoonyereza naye nga teri kyakyuseewo kubanga abantu basatu era be baafudde n'emmotoka ne bagyokya ate nga abakoze ekikolwa kino tetunabamanya. Kasese erigenda e Bushenyi n'ovaako n'ogenda e Katwe. It is a public road. Sigana amakubo ag'omu paaka teyabadde munda mu paaka eri mu factions zaffe ez'abatuwali. Lino public road erigenda e Katwe public road. Ndowooza mubiwulidde baganda bange ate ebyavudde erudde eyo e Kasese naye nga bitwewuunyisa bitwetera okutya ne bitwetera otubuuza ani atta bannayuganda. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Mathias Mpuuga Nsamba akawuliriza ku nsonga ezitalina kyekubira kirwa nti Sabbiiti ewedde omubaka wa paalamenti omukyalo wa disitulikiti y'Eraakaayi gavumenti kwe basinzidde okwebuuza ate akaabwe akakwata ku bitongole by'ebyokwerinda okutyobola eddembe ly'abannansi ate ekkolwa kikaagaaniddwa okuzannyibwa. Wabula ayogerera akabondo k'abaka ba paalamenti banna NRM nga ye mubaka w'e Kagoma Brandon Kintu agambye nti kyannaku nti abamu ku babaka ba paalamenti basazeewo bave ku mateeka agaabaweebwa nga bayingira paalamenti agakwata ku nneeyisa y'ababaka ey'ekitiibwa. Waliwo amateeka bakwata batya ng'osiwusa empisa ne bw'oba oyagala okukola ekintu oliyo etteeka ly'oyitamu nti bw'oba olina ky'osaba mu paalamenti kikolebwe waliwo emitendera gy'oyitamu. Kakati mbasusuubira ababaka abali experienced ababaddewo ng'ate bakola ebintu ebitayita mu mitendera. Tuteekwa okulaba nga ffe ababaka ba paalamenti nti tuwa ennyumba eyo bagiyita Augustic House ekitegeeza ennyumba ey'ekitiibwa naffe tukukoyisa mu kitiibwa ng'ate tutambulira ku mateeka kubanga ffe tukola amateeka. So tusobola gamba mbu sipiika alimu ekyokuba yakoze era akola ekyo ekisaanidde ng'aba presiding officer akubiriza house. Ebitongole ebivunaanyizibwa ku by'obulambuzi mu Uganda biri mu kusattira olw'obulumbaganyi obwakoleddwa ku balambuzi okumpi n'ekkuumiro ly'ebisolo erya Queen Elizabeth National Park akawungeezi k'olunaku olw'eggulo. Ekiwandiiko ky'omwogezi wa poliisi ya Uganda Fred Enanga akawungeezi k'eggulo kyalaze nti obulumbaganyi buno bwakoleddwa abakambwe abasuubirwa okuba abayeekera ba Allied Democratic Forces era n'ategeeza nti bano baadde batandise okubayigga. Wabula minisita avunaanyizibwa ku nsonga ez'omunda mu Uganda General Severino Kayindo Otafire ategeezezza laadiyo ya Kabaka Kyabassa mu jugumiza ggwanga nti tekinnakakasibwa obanga abantu bano abassa abalambuzi bano ddala bayeekera ba ADF oba bazigwa ba bulijjo. Nange nakirabye bampase ripoota naye tuteekwa okwekereja okuwuliriza kubanga bayinza kuba batuju bayinza kuba babbi bayinza kuba ab'empisa embi ng'abakozi baffe b'omu paaka. So tomanya toteekwa okukimanya kumanya nti waliwo abatuju waliwo aba security bagenzeyo okuwuliriza waliwo ebintu bye bangulira ne bamala googera bayinza kuba ADF yosiwakana naye bayinza kuba abalala bayinza kuba ababbi abalala. Tuteekwa okufuna ekituufu tulyoke tuwulire eggwanga kiki ekyabaddewo. Bw'atyo minisita Severino Kayindo Otafire ng'anenya abamu ku b'ebyokwerinda okumala gakissaawo nga tebasoose kukola kunoonyereza kumala okumanyira ddala ekituufu ku baakoze obulumbaganyi buno n'agamba nti bayinza okuba nga bayeekera naye nga kino balina kukikkaanyaako nga bamaze okukola okunoonyereza okumala. Yennyini ntebe w'olukiiko olw'ekitongole ky'ebyobulambuzi mu Uganda ekya Uganda Tourism Board Daudi Migereko ng'agambye nti kikwasa ennaku okulaba nti abalambuzi bano bigambo bya minisita Kayindo Otafire ate njagala nkuwe omukulu Kulayigy ye byategeezezza eggwanga kwegamba wojja okufuna question marks ez'enjawulo ku statement zino ezigenda ziyisibwa.
ezigenda ziyisibwa eri ebitongole ebikuumaddembe. Waliwo ebitagatta, waliwo ebitulaga nti waliwo ekigenda mu maaso mu ggwanga ekitali kituufu, oba waliwo katemba agenda mu maaso mu security w'eggwanga, nga waliwo abakirabika abeenonyeza ebyabwe abaagala okuyisaawo. Ono mukulu ye Felix Kulayigy neekakuwe ensonga ye nga bw'agyagadde okugiwa eri eggwanga. Butwayungudde okulondoola abatujju bano bwo bwali mu buufu era essaawa yonna tufuna amawulire amalungi nti bano basaanyiziddwawo era eggwanga lijja kutegeezebwa. Afrika yakola okulabula twabinyooma ne mukakasa nti twabinyooma, wabula twasooka okulabula ffe ffennyini, wabula abamu bannayuganda ne babiyita kibooziwoozi, era omubaka bitamaguzi omukubo egiyita kibooziwoozi n'agamba tayinza kutwala siriyasi. Kati bino bibaddewo ate mujuliza b'Amerika. Obwennyamivu bwenfunyemu nti mwesiga amawulire agavudde ebweru ne muteesiga bitongole byammwe ebibakuumye emyaka gina 37. Nkakasa nti emyaka gye tumaze nga obulambuzi bulumire nti badde batukwatibwa kisa, bubadde kukola bwezipingire okulaba nti abatujju bano tetubawekagaanya era nate tutegenda mu maaso. So nandisabye okulabula kutubanga tuwaddeyo bannayuganda bakutwala nti kuli siriyasi era bafeeyo. Ate nsaba abakulembeze, kubanga abakulembeze babuliro bandibadde ate bongera okutambuza mesejji eyo, bannansi babere bulindaala, kubanga emirundi egisinga bano abatujju bajja ne bapangisa amayumba g'abantu. Oyo yeye mwogezi wa UPDF omukulu Felix Kulayigy. Butwayungudde okulondoola abatujju bano bwo bwali mu buufu era essaawa yonna tufuna amawulire amalungi nti bano basaanyiziddwawo era eggwanga lijja kutegeezebwa. Afrika yakola okulabula twabinyooma ne mukakasa nti twabinyooma, wabula twasooka okulabula ffe ffennyini, wabula abamu bannayuganda ne babiyita kibooziwoozi, era omubaka bitamaguzi omukubo egiyita kibooziwoozi n'agamba tayinza kutwala siriyasi. Kati bino bibaddewo ate mujuliza b'Amerika. Obwennyamivu bwenfunyemu nti mwesiga amawulire agavudde ebweru ne muteesiga bitongole byammwe ebibakuumye emyaka gina 37. Nkakasa nti emyaka gye tumaze nga obulambuzi bulumire nti badde batukwatibwa kisa, bubadde kukola bwezipingire okulaba nti abatujju bano tetubawekagaanya era nate tutegenda mu maaso. So nandisabye okulabula kutubanga tuwaddeyo bannayuganda bakutwala nti kuli siriyasi era bafeeyo. Ate nsaba abakulembeze, kubanga abakulembeze babuliro bandibadde ate bongera okutambuza mesejji eyo, bannansi babere bulindaala, kubanga emirundi egisinga bano abatujju bajja ne bapangisa amayumba g'abantu. Bigambo bya General Felix Kulayigy n'ebya General Otafire bikuleetera okubuuza ddala ki ekigenda mu maaso oba ki ekiri emabega wa kino, nga tulaba Abaganda baffe bakulu mu magye bwe bandikwataganidde wamu ne batuwa clear answer ne batuwa ekintu ekisembayo, ate nga balaga nti nno waliwo obutakkaanya, waliwo ekigenda mu maaso nga si kituufu era ekigenda mu maaso nga kiraga nti kya ludda lulala nnyo. Kati ekyo kiba ki? Kiba ki? Birina nno mubirowooza nti nno biyinza okuba nti byakusaaga, naye bino ebintu bino bannayuganda babitunuulira ate ne babitegeera ne bamanya nti nno kati nno wano waliwo ekitali kituufu oba waliwo ekigenda mu maaso mu ggwanga, nga waliwo abayagala okweyisaawo ebyabwe naye nga baagala kuyita mu Baganda baffe wano kati nga bano abalambuzi abadde bazze okutuwa. Tutandikidde wano, so Baganda baffe mikwano gyaffe nga n'abapoliisi mwetegeka tugende mu nsasagge y'Obulimba.
tubategeeza nti nno bino mwenna omukyalo ono mummanyi n'okugenda mu maaso n'okubanga bituuka omukyalo ono bamuyita Molin Peace. Mr. President Kasulenti Otuusi n'ebigambo ebibava omukyalo oyo Kulayigy spokesperson wa UPDF ayinza okuba nga tiyategese bulungi nga omukulu General Kayindo Otafire tumuwulidde ategeeza bannayuganda. So twekenye n'abubbi bungi mu ggwanga abalambuzi abo tekibagana nga bannayuganda bannansi be baba bakozeeko ebikolobero ebyo naye tutateekawo kutiisatiisa bannayuganda nti ate bayeekera ba UPDF biki bino. So nze nsiimye nnyo okwogera n'okuwabulwa kw'omukulu General Kayindo Otafire atulagidde ddala nti nno tulina okusooka ne twetegereza ne twekkaanya ki kye tugenda okugamba abantu ne tulema kupapa. Nsaka tunoonya okunoonyereza okw'enjawulo. Speech ebadde nnungi era nze ngisiimye. Webale nnyo omuganda waffe kitaffe General Kayindo Otafire, webale kulaga bannayuganda mazima, webale kuyimukiramu Uganda bibati gye twagala nga temutwetiitirirako ate ng'era mwogamba bannayuganda ebituufu so si kujja mu kamera ne mulimba bannansi.